Basebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna mbanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Mukama mulungi ate ennaku zonna kale tuubiraganeko mwenna. Bannaffe mwenna bakuŋŋaanidde wano, bannaffe bonna bakuŋŋaanidde mu bitundu ebyenjawulo, mu bulabirizi buno n'obulabirizi obulala, mu ggwanga lino n'amawanga amalala. Mwenna tubalamusizza Mukama waffe, era twagala kwebaza abakulembeze ab'enjawulo abali wonna, abateekateeka wonna, ate era nga basabira n'abantu abalala. Njagala kwaniriza RDC Kalungu Sebo mukadde waffe ekitiibwa, tukwaniriza Mukama waffe. Simanyi oba waali kumpimpiko wano tusobole okumukubira mumukubira amina waali nnyo. Tweyanze kakati bassebo ne bannyabo, njagala kwebaza tukubiremu obugalo obw'amaanyi abasawo abagenda mu maaso n'okutujjanjaba. Tebajjanjaba kyokka naye n'okutuyigiriza, kwetagisa obutasaagisa mbeera eno. Nolwekyo twagala kubeebaza abasawo, mutukoze bulungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. BMC baffe mwebale, choirs ez'enjawulo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nina wano ekisaaganda ebyefaananyiriza okuba ebibuuzo. Kozesezza ekigambo ekyo sikugaya bibuuzo, naye okutegeeza nti bino byenkutte kino ekisaaganda temuli kibuuzo na kimu, wabula these are prayer requests. Abantu bakubasabira abantu basaba kubasabira, mubakubira amina. Bamanyi Katonda yabaddamu. Amina. Katonda ye nannyini kuwonya. Amina. Kansabe abasumba bano batusomere olunyiriri ndyoke nsabire obupapula buno. Bw'osoma mu Zabbuli 68 olunyiriri lw'19 lugamba bwe luti, Mukama atenderezebwenga otyo atusitulira emigugu gyaffe buli lunaku, otyo ye Katonda bwe bulokozi bwaffe. genda kuluddako. Katonda ye Katonda ow'okuwonyanga gye tuli, ow'okuwonyanga gye tuli. era yakuwa. Mukama ye nannyini kuwonya mu kufa. Kati ennyiriri ezo zombiriri nzibawadde, zigatta okuwona ng'egwona ndwadde, zigatta emigugu ng'olina emigugu egikukalubiridde. Wano nina olukalala olwa sukulu fiizi, olw'abagenda mu bigezo, olw'abalwadde, waliwo w'ekiwanga, waliwo alubiriddwa, olw'amabanja n'abalala bwe batyo. Abo bonna abali mu mbeera eyo kuba kusaba, kubanga ye nannyini kuwonya mu kufa, ye nannyini kuwonya ndwadde. Ate nga Katonda alina engeri nnyingi ez'okuwonya, n'okujja obuziwa n'otuula wano olwowona, n'okufuna amagezi ag'okwewala obulwadde kika kyakuwonya. Amina. Okwetaba ne banno kika kyakuwona, naye ate okukkiriza Yesu Kristo kuwonyeza ddala. Amina.
muneegatteko tuyimirire tusabire abantu abo abaweereza obubaka. Katonda kitaffe ayinza byonna, abaddu bona abazaanamu babadde n'okunyigirizibwa era bayina okunyigirizibwa. Abamu endwadde baziwandiise, abalala tebaziwandiise, abalala bakalubiriddwa lwa maka gaabwe, abalala beeraliikiridde banaddayo batya ku masomero, abalala basobeddwa olw'abazadde baabwe abatateredde, abakyala gye bali abasobeddwa olw'abaami baabwe abanafuye mu by'omwoyo. Waliwo munnaffe atatereredde ddala olw'amabanja amanene nnyo agenkanidde awo. Kitaffe oli Katonda ayinza byonna, amannya g'abantu bano gugamanyi wagasomyemu dda, otegeera n'ebibaluma bayinza n'okuba bawandiiseko bitono nga bisingako awo. Okusaba kwaffe kuli nti Mukama buli aweereza okusaba kwe mujjanjabe, muwonye, mutereeze, kwata ku nsonga ye afune emirembe egitegeerekeka. Toganya muntu azze wano mu lukuŋŋaana luno ate okuddayo n'ekizibu ekyo oba okuddayo mu kizibu ekyo. Bw'abanga addayo mukolere ku nteekateeka ez'okumuwa emirembe n'essanyu. Tweyanziza kubanga oludde okusaba kaffe waga nti bwe musaba mukkirize nti mbibawadde. Ffe tweyanziza ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katutuule. Kati ate eriyo ebitabadde byakusabira busabizi. Olwo bye birabika okuba ng'ebibuuzo, naye nja bibatereerezaamu abaabuuzizza. Gamba ono yabuuzizza ekitali kituufu. Aba 7 Side n'abalokole bracket abakristaayo ffenna tuli baana ba Yesu. Ekitwawula naye kankutegeeze sinnaba kukikoonerako ddala wano tetuli baana ba Yesu wawaayidde. Nakikonyeeko ekyo sinnagambako ntuli baana ba Yesu, nagambye tuli baana ba Katonda. Era nagambye nti eddoboozi lyava mu ggulu nerigamba nti ono ye mwana wange gwe njagala ennyo gwe nsanyukira. Eddoboozi lyaliyogera kwani? Yesu. Era nagambye malayika yajja n'agamba Mariyamu nti kyogenda okuzaala kigenda kuba kitukuvu. Mwana waani? Mwana wa Katonda. Ekitegeeza Yesu mwana wa Katonda. Kati ate n'atuwandiikira n'agamba nti ate ne bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana baani? Abaana ba Katonda. Olwo ekitegeeza naffe tuli baana ba Katonda. Yesu bwe yali nga ayagala okukiggumiza ennyo n'agamba mubanga musaba musabenga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu. Yesu bw'abanga Katonda amuyita kitaawe, naffe nga tumuyita kitaffe. Eyawandiise wano erinnya nalirabye Uganda. Bw'obanga Yesu Katonda amuyita kitaawe nga naffe tumuyita taata, Yesu tuba tumuyita tutya? Muganda waffe. Olwekyo ssebo taffe tetuli baana ba Yesu, tuli baganda baani? Ba Yesu. Yesu muganda waffe. N'olwekyo ekyo nkitereezeza mbutereeza. Ekyokubiri ekyetaaga okutereeza ate nga kino kyakabi nnyo bwe kitatereera. Yagambye lwaki musoma Bayibuli yammwe mwokka, musome ne mu biralalala. Kubanga baga nti Bayibuli y'abazungu. Kandabe erinnya liruwaddyo. Kakati munnange wange, nze ekiseera kyempangadde sirabangayo Bayibuli y'aba 7 Side. Era gwe bw'oba ogizudde ogindeetera nange neewuunya, kubanga nga bwe bakugambye nti ndi mulabizi wa kkanisa y'aba 7 Side mu Central Uganda Conference 1, bwe mba sigirabangako gwe wagisangawo.
bayibuli zetulina wano zetukutte zafulumizibwa Bible Society of Uganda. Bible Society of Uganda etugatta ffenna enzikiriza z'obukristaayo netukubira bayibuli zino nezikyusa mu lulimi lwaffe ne mu nnimi ez'enjawulo, era ne Bible House twakagizimba wali. Nolwekyo bayibuli teri yaba Seventh Day. Togamba nti yabadde asoma mu yaba Seventh Day, nsoma mu bayibuli yaba nakati okakasa nga tisi yaba Seventh Day. Bwe nsoma wano lunyiriri gwe wandiika oddeyo osome mu yiyo. Bw'oba wasobodde jangu naye lwakuba nti olusitaa etala ziyinza okuba tezitumala kulabawo. Naye tegeera nti bayibuli gye tusomamu ye yaffe ffenna. Nolwekyo lekaga nti oyasomye mu yaabwe. Bw'osanganga wabula nagga nti amateeka gaayo gagamba gatya, erina okuba n'ebitabo bimeka 66 nga 39 biri ludawa mu ndagaano enkadde nga 27 biri mu ludawa mu ndagaano empya. Bw'osanganga esukkawo ng'olwo omanya teyo gye yabadde agamba si ntuufu. Bw'osanganga erina ebitonotono ng'omanya nti neeno si ntuufu. naye ate bw'osanganga eva ku kyabaleevi nekoma ku Timoseewo ng'omanya nti eyo nkadde bukadde, yakaddiwa bukadde yina eyulika. N'olwekyo maama oba ssebo kkiriza nti bayibuli gye tusomamu yeri standard Bible ekkirizibwa. Ate nze saagala kumpa magezi kusoma ku biralalala kuba siri mwogezi wa biralalala, ndi mwogezi waki? Wa bayibuli. Ate nga njinyonnyola okusinziira ku nyinyonnyola entuufu nga bweri. Bayibuli yonna ate yokka. Ate buno obusungu obujjeewa oga nti bayibuli y'abazungu. Gwe tokimanyi era n'abazungu abatamanyi bayibuli? Gwe tokiwulira ngo teera abazungu abasamira? Gwe buli lwolaba omuzungu atambulawo ng'olowooza nti amanyi bayibuli? Abazungu eriyo abakafiiri ddala n'okusinga gwe. N'olwekyo bambi obanyiigirira bwereere. Naye eriyo obubeezi abazungu abakafiiri nga bweriyo abaddugavu abakafiiri ate nebayo n'abaddugavu ate baki abakristaayo bannaddiini. Mwebale nnyo awo ebikomi bwe munaleeta ebirala nga ntandikirawo kuba Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Muyimbemu nga temuyimiridde oluyimba olwo olw'98 temuyimirira, muyimbe mu kitundu kimu kyokka olw'98 tutandike ebyakaakati. Mujeri Yesu temulwawo atudde mu ffe wano leero, ffenna tuyito kusembera, agamba nti muje ye atwagala Amiina. Olunaku lwajjo twayogedde ku Yesu. Kijja kuba kya nnaku nnyo bw'obanga tewategedde kye bayita Yesu. Nasanyukidde omuntu eyansindikidde message nga teyabadde wano naye abatuwuliriza kwetoolola wonna. Naye bwe nabadde mu ruumu yange nentulika nenseka nga ate ndi mubwomu. Kuba yagambye tikonyonyodde Yesu n'ategerekeko obulungi bw'atyo ne bwe muggalawo olukuŋŋaana. Nasanyuse nnyo okuba nga ddala yategedde nga Yesu tumunyonyodde. Bameka baga nti Yesu twamunyonyose. Tetwagala muntu ayogere ku kintu nga kyayogerako takigiraki, takikakasa, takitegedde bulungi. Twagala ekintu kyoyogera kitegerekeke. Omusajja bamuyita Napoleon Hills yawandiika yagamba, be clear, the rest will follow.
Gwebeera bubenzi mulambulukufu ebirala bijja goberera. Twagala buli lwogamba nti nakkiriza Yesu nga kyoyogera kyekyo. Yesu ono gwe bawaana gwe tuyimba bwe mukkiriza nyamba ki? Kubanga eriyo abakkiriza Yesu nga baavu. Mwali balabeko nga baavu. Ate eriyo abagagga sekiriyo bali. Katulo kitegeeza saagala okukkiriza Yesu ng'omukkiriza omubeesinze ku kufuna, ku kugaggawala, ku kuzaala, ku kuwona n'ebirala. Ebirala byonna Yesu asobola okubikola, naye kyenjagala otwale priority tukkirize Yesu ng'omulokozi waffe. Amiina. Twakirabye nti Yesu ono gwe tuyigako gwe twogerako yali Katonda ddala eyejjako obwakatonda neyejjako ekitiibwa nakka ku nsi abairira kye bayita incarnation n'ayambala omubiri ogwaffe alyoke agate omusaayi n'omubiri alyoke afuuke omulokozi waffe. Amiina. Bassebo ne banyabo era na twakyogedde bulungi nti Yesu bwe yajja kanono njagala ate okayigire okategere kubanga tulina gye tulaga kati mu maaso. Yesu aba yajja kulokola abantu. Lwaki akulokola kumutwalira ebbanga ddene tamanyi kulokola mangu? Ntandise ekyokuyiga ekirala tasobola kulokola mangu. Nabagamba Adamu ne Kaawa bo bajja bakulu. In fact abantu babeera ne mu debate nti Adamu yaliko ekkundi. Abantu bagamba nti alabika Adamu teyalina kkundi kubanga teyali tied to anything. Yajja buzi n'ekitusanyusa kye kino tiyajja n'ebitundu bye nga bikulu nga biwasizaawo n'ebikolerawo bye byagala okukola era n'ebibeerawo emirembe. Ne Kaawa yajja n'ebibyo biki bikulu teri nateeka lye baamenya kubanga bajja bakulu kubanga omuntu lwe yajja lwe yawasa ensi netandikiraawo. Yesu ono si tetwasomye nti ebintu bye naye yabikola. Ye lwaki tajja ku makya gye yazaalibwa? Ate lwaki twetaaga ne Nazaresi gye yakulira? Ate lwaki twetaaga Kalivaliyo? Why that time? Omunyonyozi alaga nti amala ekiseera ekyo kyonna ng'akulaga ng'ayagala kutuyigiriza biki bye tusaanidde okubeera. Amiina. Biki bye tusaanidde okutambuliramu, biki byatusuubira okubeera. Najja ku nsi kuno naawe ebyokulabirako byonna tulyoke tumutunuulire, tumulabe, tumuyigireko, tumugoberere. Waliwo bannanga banyimba n'oluyimba lwenjagala tulyoke tusimbe mu kisinde kya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kubanga yajja n'abeerawo n'alaga bwe baba basinza bagenda bwe bati, basinza lunaku luno n'agenda, baba babatizibwa bagenda bwe bati n'abatizibwa, bwe baba balya tulya kino kino tokirya. Osanga abalwana ogamba bwoti, osanga bonoonyi obayisa. Yabikolera emyaka egyo gyonna abantu ne babiraba n'amagi n'amaaso gaabwe. Yesu oyo gwe twabadde tuyigako. Olunaku lwaleero njagala kumutandika nakubategeeza nti abantu balina endowooza nnyingi ku nsonga y'okugenda mu ggulu oba n'okugenda mu kkanisa.
ekintu ekyo njagadde okusandika nakyo. Twagendako olumu nga tubuuza abantu lwaki ogenda mu kanisa, lwaki osinza, lwaki ogenda mu kanisa, lwaki oli wa kanisa, lwaki okola kino, lwaki ogenda mu kereziya, lwaki. Ansa zaabwe ngenda kubawaako ezimu ze nali mpulidde. Emu yoyoyo gye yawandiise oli yaddamu bw'ati nti eyo nkola y'abazungu gye baatuleetera. Omuntu yenna omutegeevu agenda mu kusinza mu kanisa. Kati oyo ajja kusinza nkola y'abaki? Y'abazungu. Abalala ne bagamba enkola yo ekkanisa ekitwala mu kanisa kinyamba kulongoosa mpisa. Era omuntu n'agamba munakati wange omwana mutwaleko mu kanisa bamuteekemu ki? Empisa. N'agenda mu kanisa ku ekyo. Abalala bagenda mu kanisa kufuuka bannaddiini. Ye mwana nataba na ddiini. Genda mu kanisa obeere n'eddiini. Kati bw'olifa bali kusabira batya? Kati abalala beegulira bbanga kufuna ngeri yakubasabira ne bagenda mu kanisa baleme basuulayo busuuzi. Abalala bagamba nti tuba tuteekateeka kkubo lyaffe erigenda mu ggulu. Kati abantu bati olw'okufuna entaputataputa ezo bakolaakola ebintu bingi ebitalina kakwate na kugenda mu ggulu, beeyiyiza amagezi agaabwe. Naye Bayibuli etulaga nga waliyo omusajja ali mu Yokaana 3 ennyiriri 3 ezisooka. Awo waaliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemo, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi ng'oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bw'okola ggwe wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Omusajja ono ayogerwako bamuyita Nikodemu. Si muntu wa bulijjo wa kusaaga. Yali musajja mukulu, yali munnaddiini, yali Mufalisaayo. Abafalisaayo be bantu abaasomenya eddiini ne bakwata ennyo amateeka, era nga bo balowooza nti okukwata kwabwe amateeka kubayamba n'okugenda mu bwakabaka obw'omu ggulu. Omusajja ono nga mangi agakutte mu mutwe, okumanya yali wa kitiibwa, yali musajja ate era yakirondebwa okubeera ku lukiiko olufuzi. Bannaffe lwe bayitanga Sanhedrin olw'abakulembeze. Yali profesa mulamba mu theological school ez'omulembe ogwo. Ayogerwako nga naggagga eyali omusajja ow'amaanyi. Nali nsoma awantu nti yali mugagga ekyenkanidde awo nti yalina n'ensimbi ezizze ku bubwe ezisobola okuliisa Yerusaalemi okumala emyaka 10. Yali musajja mugagga. Omusajja munnaddiini ono eddiini yaabwe ey'Ekifalisaayo saagala gimalirako biseera, naye nga beewulira bemanyi bagaya buli kitonde. Takyala wa muntu atali mu ddiini ye, talyayo si kulwanga aliira mu bikopo ebitalongoseddwa bulungi. Naye bwe yatuuka ku nsonga y'okugenda mu ggulu, y'ensonga entutte ku Nikodemu, yagenda wa Yesu. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, bw'obanga olinamu akaagala okugenda mu ggulu, kale mpalikira omukono nkulabe wonna wooli. Ensonga ze ez'okugenda mu ggulu toyina lukiiko lulala lwoyinza zitwalamu, wabula bw'oyagalanga okugenda mu ggulu ogenda wa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omusajja ono newankubadde yali munnaddiini, ebyokugenda mu ggulu teyabitwala mu bakabona, teyagenda mu yeekaalu, teyesiga buyigirize bwe, teyesiga bugagga bwe, yagenda wa Yesu. Naye ng'ate akimanyi bulungi ti Yesu teyalina bbaluwa ya buyigirize, teyamulabako mu ttendekero, naye alabika
yalaba bulabi yesu, yawuliriza bya yesu, yafolowinga yesu, n'ategeera nti omusajja ono alimu ekyama ekyobulamu obw'emirembe n'emirembe. Amiina. Era bw'agenda eri yesu, olw'okubanga ye yali muyivu, ng'agenda eri ataasoma, bw'osoma bulungi ddamu osome bulungi. Najja eri yesu ekiro. Lwaki ajja ekiro? Kubanga baluwa zaalina ez'obuyivu tezimuganya kugenda kwebuuza kwatalina diguli. Yajja kiro. Bw'atuuka wali yesu n'agamba, labbi, tumanyi alabika ayina banne bakiikiridde nti oli muyigiriza eyava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola bubonero buno bwokola ojja nga Katonda ali naye. Yatunuulira yesu n'alabanga yekka ye mutuukirivu ku nsi kuno. Yalabanga yesu ye nannyini buyinza. Yamulaba yesu n'awuliriza era n'akikkiriza nti yesu lyekkubo. N'amazima n'obuki N'obulamu. n'amanya. 28:18 Yokaana 14:6. Soma. Matayo agamba kale Yesu n'ajja n'ayogera nabo N'abagamba atya? n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Exactly. Werekerera awo. Yesu yekka gwe tulina yagamba nti obuyinza bwonna nina obw'eggulu n'obwawa N'obw'oku nsi. Tetulinayo muntu wano ku planeti alina buyinza obwa mirundi ebiri. Kabeeraani. Olaba n'abakulembeze b'amawanga be tulina. Omukulembeze waffe ow'eggwanga lya Uganda bw'atuuka e Busia afuga Busia Uganda, bw'akulosinga n'adda eri pulezidenti weeri mulala. Ndi mutuufutuufu mwawo. Oli mutuufu ddala. Zijjukira wano waaliwo olutalo olw'amaanyi. Omukulembeze wa Amerika atunka n'owa Korea ne batunka. Naye ssebo nga nekiri ekisajja kirira kyo tekisaaga. Aga nange ndi wange. Oliwo nange ndi wange. Yekka gwe tulina agatta eggulu n'ensi ye Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abamu bwe tubayitira okwegatta ku Yesu Kristo batya ate bajja kukola be bati. Ategeera kino nannyini buyinza yakuyise. Yokaana 14:6 wagamba batya? 14:6 wagambye oti? Yokaana 14:6 wagamba Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Wulira akaddako ako. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Waliwo abantu abannumya omutwe abagamba nti eddiini makubo. Oyite Masindi notuke Kampala, oyite Jindi notuke Kampala, oyite Waima notuke Kampala, oyite Soka notuke Kampala. Amadini makubo. Eyo emboozi ginyumye wekka. Bw'ojja mu bantu abamanyi Bayibuli otulumya omutwe, ffe twategeera kimu nti ekkubo erigenda mu ggulu liririmu. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Njagala kutegeeza abantu abampuliriza teriyo kkubo ddala ligenda mu ggulu. Era toyinza kuŋŋamba nti soma Bayibuli some n'ebiralalala. Ekkubo erigenda mu ggulu nze ekkubo. Ani ayogera? Yesu yennyini yayogera. Ani mazima? Yesu. Ani bulamu? Yesu. Kakati bw'ova ku Yesu, opposite y'amazima kiba kikikyo? Buba bulimba. Ate opposite y'obulamu kufa. Bassebe abaagala obulamu, abaagala amazima, munywerere mu Mukama waffe Yesu Kristo ge mazima. Amiina.
Kristo agambye nze kkubo mutuufu baga nti atutwala mutuufu gyalaga amanyiyo gwomanyiyo nedda. lwaki otubuzaabuza? kyova olaba nti ye Katonda ye kiyakola, Yesu waffe kiyakola kwe kutukwasa maapu eri wano, kampasi eri wano. kyova olaba nze nava ne mu lwokano lw'okwebaka n'endoota nga sitaani antwala nakivaako dda. Amiina. bwansika antwala usikaani lwansonga ekkubo n'obulamu byonna mbikola ntya? Obirina. Kati wuliriza, Yesu oyo bw'osoma ku Bikulu 1:18 wagambye watya? Agamba bw'ati, era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina ebisumuluzo ako kenjagala eby'okufa n'ebyemagombe. Yesu agamba ndi muki? Ndi mulamu. Nze nzekka eyafa nengenda mu ntaana nenvaayo, ate ekisumuzo kindi wano. Haleluya. Nze nzigulawo. Basebo bannabbi abalala bangi aboogeddwako mu bitabo ebirala. In fact ne mu Bayibuli mu bannabbi abalala, naye buli nabbi yenna yafa ali mu ntaana. Entaana yokka enjereere gye baziikamu Yesu. Amiina. Bamuziikamu, yavaamu mulamu emirembe n'emirembe. Amiina. Yalina ebisumuluzo ebiggula entaana endala zonna. Kati ffe abakitegeera okuba seefu, kuba tumanyi nti tulifa, amanya gaffe twagawandiisa dda ku lukalala. Amiina. Badesubira amiina eyaddala. Amiina. Era ffe bwe tufa tetwetaaga nnyo ebyo nti ate entaana ogirage kale eno afudde mukkiriza, ne bw'otokiteekako ekisumuluzo ekyaffe Yesu yagenda nakyakirina. Amiina. You don't need. Yesu agambye ye yekka eyayingira mu ntaana. Bamuziika ne bamuteeka mu ntaana. Abasajja baali bakambwe, bawala omukuba, bamukoze byonna, bamukomeredde, abadde ku waggulu ku musalaba nga bwe twalabye jjo, afudde, bamuwanuddeyo, bamutadde mu ntaana, bataddewo ejjinja kubanga basimanga mu njazi, bataddewo ejjinja bataddewo ddene, bagaddewo ejjinja bataddeko ne siiru, bataddewo ne temple police ekuuma entaana, nga siiru eyo okugimenya oba olidde mu lukwe mu ggwanga. Ne bateekawo abasirikale abakuuma ekiro kyonna, ne bakakasa nti bamunywezezza. Byensoma bineewuunyisa. Malayika n'ava mu ggulu, so si bibinja, si bamalayika. Malayika n'ava ludawa mu ggulu, n'ajja nga n'abakuuma we. nga weebali ayimirira awo n'akusikako emmundu n'agikugjako n'agiteekawo nagandi kale yogera tulabe. Malayika bwe yajja n'ajja na Yesu Kristo n'avaayo n'atambula n'agenda, abasajja ne bayiiya ne bagenda balimba. Bannanga okulimba kuzibu, ne bagenda bagamba bakama baabwe nti yagenze, abasajja be bazze ne bamubba nga twebase. Omusirikale oyinza okuwa lipoota mu statement nabadde nebase nedda, nabadde twebase, ate abebase mwategedde mutya abamugjeemu bonna bulimba. Yesu yekka ye yava mu ntaana. Amiina.
Yesu yekka mulamu. Amina. Yesu ajja kudda. Amina. Yesu ajja kutwala abeewandiisiza. Amina. Yesu ajja kutwala abo baalimu kubanga agamba bw'okkiriza nzija n'embeera mu ggwe. Amina. Tukitegerekese bulungi. Yokaana 3:3 twadde tusoma wagamba. Yesu n'addamu n'amugamba nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Njagala weetegereze, omusajja ono yali profesa. Yesu baba mu adresi nga tamuyita profesa. Wekitiibwa gundi CEO waffe, bosi, dokita yamugamba bugambi nti kasitobeera muntu bw'otozaalibwa mulundi gwa kubiri ebyeggulu bikole ki? Biveeko. Nziramu abampuliriza yonna, leka kukuba katodi konna nti ogenda mu ggulu okujjako ng'oli mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Ate ali mu Kristo Yesu agambye bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri ebyeggulu bikole ki? Biveeko. Profesa n'alyoka addamu ekibuuzo ekyo. Nikodemu n'amugamba nti omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Egera olaba Yesu eggulu bali balitunuulira nze terimpita nti omulabirizi. Terikuyita tayito yeeyo gye bakuyita Saalongo, Maanyi ga Njegere, Nagagga. Eggulu kutunuulira oli mugagga muki? Abana balina titles, bajasi balina titles zaabwe. Ebyo bitayito byonna betulina byaffe byakweyagalayagalako wano. Amugambye nkukakasa omuntu bw'atazaalibwa gwa kubiri ono kyava addamu era ebyekito. N'amugamba nti omuntu ayinza okuzaalibwa nga mukadde, yinza okudda mu lubuto lwa mmange ate nenvaayo. Kiki kyategeeza? Ategeeza kati nti amagezi ge gakomye. Olulimi lw'eggulu reasoning yalwe mulemi. Kubanga lwaki nga nti amagezi ge gakomye? Mmwe abakazi abazaala omwana n'amala afuluma be papa n'ojjukira nga yeetaaga kuzzaayo. Omuzaayo kati kiri kyeyabuuza nti nze omukadde nsobola okuddayo? Ekyo twabagamba bakiyita impossible. Toyinza. Yesu n'amuddamu ate tayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa. Yesu n'addamu nti ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo. Omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Tagambye nti kizibu okuyingira. Tayinza. Ekitegeeza waliwo enzaala endala. Ono sayansi waggulu. Ebyeggulu tubirekere eggulu. Kati agambye nti omuntu ayingira mu ggulu Yesu amuyingiramu, naye amala kuzaalibwa omulundi ogwokubiri azaalibwa n'amazzi na mwoyo. Bwe bitabeera ebyo ebyeggulu pepepe peera kuno bw'onoofa nga tukuziika oluvannyuma ng'obeera enkuza geena. Kiki kyategeeza? Olw'omukaka tewalusomye. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, ate n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Lwaki agamba nti omuntu kimwetaagisa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri? Bw'oba ozaala soma Baluumi 3:23. 3:23 agamba nti kubanga bonna bayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna tebaatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Bonna. Omuntu yenna mwonoonyi buli ali wano. Okulowooza n'okufumiitiriza bonna bubi bwereere.
olaba omuntu akolera obuyambi ate n'akunyaga. Omuntu ayinza okwaniriza ate nga bwaseka naye nga jjukira abagwa Yesu mu kifuba n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nga yagenda omuwaayo kimirembe rabbi. Hagati omuntu yenna mwonoonyi yenna okuva ku kigero okutuuka ku mutwe talina, bonna bayonoona. Isaaya 6 n'agamba atya? Isaaya 6 kyavudde agamba nti okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe yenna temuliimu bulamu wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu tebibunizibwanga so tebisibibwanga so tebiteekebwangamu mafuta. Kobeere ne tayito ey'ekitalo ennyo kasita obeera muntu oli mulwadde wa kibi. Ekyo twakiyigako nnyo. 6 Isaaya 6 lugambye luti 6 nti kubanga ffenna tufuuse ng'abatali balongoofu n'ebikolwa byaffe byonna eby'obutuukirivu biringanga ekyambalo ekikongedde era ffenna tuwotoka ng'olulagala. Eyo tuveeyo. Otusomere Yeremiya 17:9 ne Yeremiya 2:22. Yeremiya 17:9 agamba atya? Omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etewonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Omutima mulimba, obeera n'omukazi ku kitanda kye kimu naye ng'agenda kunoba enkya n'aleka ng'akufumbire n'emmere n'engozi n'azigolola. Amala kugenda lwogenda mu nnimiro notegeera nga bwe yasimanga muwogo nga tazzaawo. Amanya agenda yategekera okugenda emyezi 3. Omutima mukiba naye mulimba. Omutima mulimba. Omuntu ayinza okulimba nti akwagala. Nze nsomesa abagole ne mbagamba tekiwadde omuntu asobola n'okukuwasa nga takwagala. Nakkuba n'embaga bwebyenda nebikwetokota naye nga kulimba takwagala agoba kirala. Omuntu asobola okukuwasa naye nga agoba visa. Asobola okukuwasa naye nga anyweza mulimu. Talina kirala kyakwagalako. Asobola okugoba ekintu ekirala kuggwe ku bulamu bwo. Hagati omutima mulimba gwonna tegulina makulu gonna. Yeremiya 2:22 n'agamba atya? Kubanga newankubadde ng'onaaba n'oluvu ne bw'onaaba n'okwata akadomola n'ogenda onaaba buli kaseera n'okozesa n'essabbuuni mungi naye obutali butuukirivu bwo bulambiddwa mu maaso gange bw'ayogera Mukama Katonda. Osigala oli mwonoonyi ng'omaze n'okunaaba. Kitalo. Balumi 7 Balumi 7 lugamba naye obanga nze kye saagala kyenkola. Awo twasomawo genda maaso. Si nze nkikola nate wabula ekibi ekituula mu nze. Bwe kityo ndaba etteeka nti nze bwe njagala okukola ekirungi ekibi kimbeera kumpi. Kati Katonda kyava atugamba ng'ayita Mukama waffe Yesu Kristo nti bw'oba oyagala okugenda mu ggulu olina okuzaalibwa mulundi ogwokubiri. Ozaalibwa n'amazzi na mwoyo. Kati okuzaalibwa omulundi ogwokubiri si kirowoozo, kiragiro, teeka. Mako 16 some 15 osome ne 16. N'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Katonda Yesu yali ayigiriza ki omusajja ono? Yali amuyigiriza nti kobeere profesa, kobeere munaddiini, kobeere mugagga, kikwetaagisa okubatizibwa. Amiina. Ne bw'osunguwala otya, ne bweweekaba otya, ne bweweekyanga otya, ne bweyagala otya, kyoteekwa buteekwa. Akkiriza n'abatizibwa alikola atya? Alirokoka. Atakkiriza teweebuuza kirala, omusango guba gumaze okukola ki? Gumaze okumusinga. Kyova laba Katonda ayagala bulijjo abantu mbagamba era namwe kambagambe abagenda okugenda mu kutugenda nga tuli basanyufu nnyo. Mutukubire amiina. Amiina. Naye n'abagenda mu geyeena bagenda kuba bamativu. Si basanyufu naye nga baki? Bamativu. Kubanga ekyabagaana okugenda mu ggulu
tewaliwo nsonga etegerekeka. Agamba profesa oteekwa kubatizibwa. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza agumaze omusinga. Kiwedde nasiriikiriranga bwe musiriikiri. Watuse kule 16. Yesebo. Walumaze. Matayo 28 18 paka ku 2. Agambye nti Yesu najja n'ayogera nabo n'abagamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mukola ki? nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekibuuzo kyange okubatiza kirowoozo, kiragiro, teeka, nziramu. Bw'oba oyagala okugenda mu ggulu, if you are serious with heaven, ekyokubatizibwa tewetaaga kikubaganyako birowoozo. Tolina bw'okikola, tolina bw'okiyiya. Nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Tewala jerikitange ng'ayise mu nze. Ayita mu nze alina kubatizibwa. Akitegeeza Professor Nicodemus. Yokaana 1:6 n'agamba ati, n'agamba nti waalabika omuntu Katonda gwe yatuma erinnya lye Yokaana. Olwasatu mu 2 paka ku 3:4. Yokaana n'ategeeza ng'agamba nti nalaba Omwoyo ng'ava mu ggulu ng'ejjiba n'abeera ku ye, nange saamumanya, naye yantuma okubatiza n'amazzi. Ye yaŋŋamba. Yokaana yajja ku nsi kuno nga mission gye bamusindiseko kubatiza bantu namaki? N'amazzi. N'abuulira enjiri. Aba ne bawulira. Era bw'osoma n'obwegendereza Matayo 3, nsomerako ku nnyiriri ezo ezisooka mpulire. Mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'e Buyudaaya ng'agamba nti mwenenye, kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Kubanga oyo Nabbi Isaaya gwe yayogerako ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Naye Yokaana oyo yayambalanga ngoye ez'ebyoya by'eŋŋamira nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato, n'emmere ye yali nzige na mubisi gwa njuki ez'omu nsiko. Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna eriraanye Yoludaani, ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe. Naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo abangi nga bajjirira okubatizibwa kwe, n'abagamba nti mmwe abaana b'emisota, ani abalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Njagadde kino abantu beesomboola mu lulimi Oluganda okuva e Bule ne Bweya nga bajja wa Yokaana abakola atya? Ababatize ku mugga Yoludaani. Ne bava e Yerusaalemi Olwokutaano mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna ne Yoludaani. Naye bwe yalaba Abafalisaayo abangi n'Abasaddukaayo bannaddiini nga nabo bazze okubatizibwa, n'abaga nti mmwe abaana b'emisota, ani abalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Nzijawo ki? Bassebe okubatiza oba odduka obusungu bwa Katonda obugenda okujja. Kanziremu mpulirayo abantu abanyoola ebyawandiikibwa. Kisa alisaasira balisaasira. Katonda ndi omu kubakkiriza nti Katonda wa kisa nnyo, mukikubira amiina. Amiina. Naye bw'atuusa ekiseera ng'akulagidde ne kigaanira ddala, ate obusungu bwe gye bayita God's wrath tosobola kubwaŋŋanga. Mu mulembe gwa Nuwa waaliwo abantu? Baaliwo ddala. Waaliwo abakazi? Baaliwo abakyala? Waaliwo ab'embuto? Ab'embuto baaliwo. Waaliwo abalwadde? Waaliwo bwe baaliwo. Waaliwo abaana? Abaana baaliwo. Buli atayingira mu lyato teyawona.
katonda wano agambye yesu agambye Yokaana agambye mwani yabalabula mwabana b'emisota ani yabalabula njagala wano kwebaza katonda tubakubira amiina waliwo abawedde okubatizibwa abadduse obusungu obugenda okujja mubongeremu ababatizibwa wonna emu ku ngeri y'okudduka obusungu bwa katonda twasoma wano mu Kurani yagambye nti naye agenda kubalanga ekyo omuntu yenna bw'agaana Kristo Yesu bw'agaana mwana wa katonda bw'agaana enteekateeka ye katonda agenda kuvunaana ekyo ebirala byonna wandibikoze naye kino abaana b'emisota ani yabalabula okudduka abantu baluse ebimu babiteeka mu kusagasaga busasaza nengenda mazzi ne bambatiza amazzi omubatizibwa abakazi ne bateeka mu mazzi amazzi Matayo 3 awo lwe 13 agambye awo Yesu n'ava e Galiraaya ne Yesu wunajja genda maaso awo Yesu n'ava e Galiraaya n'atuuka ku Yorodaani eri Yokaana amubatize kaakati ne Yesu eyava mu ggulu omwana wa katonda ddala nanyini byonna eyakola byonna akusinga amaanyi atayonoonanga atalina kibi naye najja n'agamba nti kandaga abantu bafe mugeyeena nga bagenderedde naye najja ku Yorodaani genda maaso naye Yokaana yali ayagala kumugaana ng'agamba nti nze neetaaga ggwe okumbatiza ate naawe ojja gye ndi n'amugamba atya naye Yesu n'addamu n'amugamba nti kkiriza kaakano kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna n'alyoka amukkiriza basebo tukikubira amiina Yesu azze ku Yorodaani azze agenda kubatizibwa amazzi agalaba Yokaana amulaba Yokaana mugagga mwavu ennyambala ekusikiriza nedda entunula yekusikiriza nedda naye ennyambala esi gy'oba otunuulira ekifo ky'abatizibwamu si gy'oba otunuulira naye katonda yamutuma kukola ekyo amiina ndaba Yesu nga naye asimba ku layini agenda kukola ki kubatizibwa agamba kitugwanira okutuukiriza obutuukirivu bwonna omuntu abatizibwa tekitegeeza nti atandikirawo okubeera omutuukirivu naye obutuukirivu bw'olina tebukumala kituufu tobba toli musiyazi toli mwenzi toli mutamiivu togwa ku kkubo tosamira obwo obutuukirivu weebale kuba nabwo naye obutuukirivu bwa katonda okubutuukiriza akugambye kikugwanira okutuuza obutuukirivu bwonna ng'obatizibwa amiina okubatizibwa si kirowoozo si oba bw'oba oyagala batizibwa si kintu ky'obuuza jjajjawo jjajja mbatizibwe si kintu kyobuuza senga batizibwe si kintu kyobuuza bossiwo bosi mbatizibwe biro tobiteekamu dadi todadiza dadi ngende bambatize dadiriza muli kubanga bw'onooba ofa dadi ojja kumulekawo afuna bamudidiza abalala kino kyekintu kyokola weka ngambye kyokola weka kitugwanira okutuukiza obutuukirivu bwonna n'agamba nze mbatiza genda maaso olw'16 awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi laba eggulu ne limubikkukira n'alaba omwoyo gwa katonda ng'akkanga ejjiba ng'ajja ku ye laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo amiina naye bannanga oluganda lwangu okutegeera naye abantu lubakaluubirira agamba nti bwe yava mu mazzi kitegeeza bakka mu mazzi singa yali bakuli teyandikambye nti baava mu bakuli
kitegeeza bakkamu ne bava mu mazzi bamulanga ddi bamulangirira ddi ng'avudde mu mazzi. Wamma weebala akitegedde balanga ddi nti oli mwana wa Katonda ng'ovudde mu mazzi. Kati olwo ebitiibwa byo tebikola wano. Abange mulekeraawo okweyagalayagala. Ndi mukulu wa kino, ndi munene mu kino, ndi boosi. Ebyo boosi waliza muli. Bino byenjogerako bya sayansi wa bulokozi. Profesa Nicodemus yakitegeera nti kyetaagisa kukakkana n'ogoberera Katonda n'okka mu mazzi. Haleluya. Amen. Yesu kamanda w'abakamanda, omuduumizi wa universe, laba bwakka mu mazzi. Tukikubira amina ekyo. Amina. Lwaki nsonyiwa abasomi bange, nsonyiwa nsomere Yokaana ekisooka 2. Ekisooka 2. Ekisooka 2. Otuseyo? Yes sebo. Nsomere okuva ku Lwokuna paka ku Lwomukaaga. Yokaana ekisooka 2 olwokuna. Ayogera nti mutegedde n'atakwata biragiro bye ye mulimba n'amazima tegali mu oyo. Naye buli akwata ekigambo kye mazima okwagala kwa Katonda nga kumaze okutuukirizibwa mu oyo. Ku kino kwe tutegeerera nga tuli mu ye. Ayogera ng'abeera mu ye kimugwanira naye yennyini okutambulanga era nga ye bwe yatambulanga. Era oli bagamba nze ndi mukulisitaayo, nze ndi mukinga, mutunuulira entambula ye. Yatambula agenda ku mu mazzi ne bamubatiza. Otambula olagawa? Walagayo? Soma Peetero ekisooka essuula 2 onsomere ekya olw'21. Peetero ekisooka 2:21. Ekisooka 2:21 agamba atya? Kubanga ebyolube kubanga kyandibadde kirungi gye bali. Peetero ekisooka esome ekyakubiri. Ekisooka 2:21. Kubanga ekyo kye mwayitirwa. Kubanga era ne Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako mulyoke mutambulirenga mu bigere bye. Haleluya. Yesu ekimutwala ku mazzi gano abantu bonna bamugoberera balyoke batambulire mu biki? Mu bigere bye. Oli kyayimba n'akiyita ekisinde. Tufe omulimu gwaffe abagamba tuli bakristaayo tutambulira mu bigere bye. Yabatizibwa ye yagenda wa ku mugga bakola batya nga batuuseeyo? Ekyo kye bayita obukristaayo. Yasooka eri ng'asomesa abayigirizwa be yabagamba nti omukulu ayiga tasinga oyo amuyigiriza. Omuntu tasinga mukama we. Mukama waffe yennyini yakulemberamu n'agenda n'ayimirira ne bamubatiza. Who are you? Okugaana okubatizibwa kyavudaga nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka, atakkiriza gumaze okumusinga, tegalwaza tegasiiwa nebegandisiiye as long as tugeze mu bwakabaka obw'omuggulu. Agambye kitugwanira fe okutambulira mu biki? Mu bigere bye. Bameka baagala okutambulira mu bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Leka kulimba kati kankulage nga oyagala bakukuba emiggo. Guyigirize engeri gye bakoma emiggo. Ndowooza kangeze ku bitaliiwo nnyo. Bawe nageza ku bino naye era nabyo biyisobola okukola. Twabeerawo ku mulembe nga akamanyo k'ebyobufuzi okola bwoti kaali ka kibiina ekyo kitegedde. Nabaawo ekibiina ng'okola bwoti ng'oyagala bakuba emiggo be bagamba nti everybody nga bonna bakoze bati n'okola bwoti.
nabana abaliwo kati olwaleero genda mu gurupu y'abakibiina gundi okolereyo akabonero k'ekibiina gundi bw'okaabanga tobanga gwovunaana. Toyinza kuba mu kibiina kyabakola kino abakola kino n'okolera akabonero akaki akalala ne langi baba tebaagala kumanya. Yesu yagamba mugoberere mutambulire mu kisinde kino. Ayogera nti ndi muye, tambula nga bwe yatambula, totambuza mbaliga. Ntegerekesa bulungi bana. Kakati kansaleko wano tugende wano nkolage ekirala. Kakati abatume ekintu kino bakitegeera bikola 241 yangu ane bikola 8. Abatume bakitegeera 221 agamba nti 241 lugamba nti awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000. Abatume babatiza ansa ye ekyo nkimazi okubatiza kwagenda mu maaso 8 va ku lwa 9. naye waliwo omuntu erinnya lye Simoni. Simoni yakolanga eddogo edda yali mulogo mu kibuga kyewaabwe mu kibuga omwo obadda muno mulimu omulogo simanyi n'awuniikirizanga eggwanga ly'e Samaliya ng'agamba nti ye mukulu. Ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Firipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Tugamba tutyawo n'abalogo n'abasezi buli muntu yenna bw'akyuka n'abivaamu okuyingira eno omulyango ogugenda eno amala kukola ki? Kubatizibwa. No shortcut. Kati kanyanguye lw'ekiseera omukolo gw'okubatiza gubeera gutya? Olwabiri mu 6. Bameka abagala nnyonnyole ekyo. Kaka nnyonnyole Yokaana 3 tugenze 3:22 paka 23. Yokaana 3:22. Kyoluvannyuma lw'ebyo Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu nsi y'e Buyudaaya n'alwayo nabo n'abatiza. Ani abatiza? Damusome bulungi. N'alwayo nabo n'abatiza. Naye Yokaana ng'abatiriza mu Enoni. Lwaki abatiza mu Enoni? Okumpi ne Salimu. Lwa nsonga ki? Kubanga yeri amazzi amangi. Kaakati tutandise okubatiza. Are you listening? Ekisooka ng'ogenda okubatizibwa amazzi galina kuba mangi. Damu gaba meka? Mangi. Gaba meka? Mangi. Lwaki mangi? Tugenda ku step eddako. Kati tandika nagambye bw'oba osomesa nsomesa sente namu ow'enfuna agweri n'asansagala. W'obatirizibwa amazzi gatekwa kuba genkanawa nga mangi. Kati weegezeemu gaali mangi. Naye amangi gasobola okuba mu kikopo, gasobola mu pakuli, gasobola mu kaleku naye nga mangi. Naye lwaki kati genda maaso amazzi mangi bikola 8 ne babatizibwanga mangi. Genda soma bikola 8 3 paka 3 bikola 8 3 mangi genkana waaki. Awo bwe baali batambula mu kkubo ne batuuka awali amazzi. Omulaawe n'agamba nti laba amazzi. Kiki ekindobera okubatizibwa? Firipo n'agamba nti obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna kirungi. N'addamu n'agamba nti nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. Nzikiriza Yesu Kristo nga ye mwana wa Katonda. N'alagira eggaali okuyimirira ne bakka bombi mu mazzi. Soko lekeraawo, soko tovaawo awo. Ekyagafudde amangi
kukayo bakayo bameka babiri abatiza negwe babatiza. You have disqualified all into bingi nnyo ge wagendamu abatiza yayingiramu naawe n'oyingira oba yayingizaamu mukono agambye oyingira bwe bayingira omulawe bwe batuuka wali n'ayingiramu n'abatiza bwe bayingiramu bakola ki? Soma ekiddako. Ne bakka bombi mu mazzi Filipo n'omulaawe n'amubatiza. Bwe baava mu mazzi sokolekera ekitegeeza amubatiriza mu ki? Mu mazzi ameka amangi nga bombi bagakoze batya? nga bagasseemu. Kakati bombi bagabeeramu ne bagabeeramu n'alyoka amubatiza. Bwe baava mu mazzi era wuliriza Filipo n'omulaawe n'amubatiza era agamba ne bavaamu. Gwe wava mu ki? Wava mu ki? Oba tewayingiramu? Bameka bayingira mu mazzi? Bameka abavaamu? Bameka ababatizibwa? Ekyo bayibuli kyeyigiriza kiri so clear. Kyobala Katonda mwagala nnyo, ayagala abantu balokole, abantu kabagende mugenda nga bamativu, nti ekintu bwe bakigaana buki buganyi balinga bali bakamulali be bamutekamu ng'ate ayokya ekigambo kwe kiri hoti pepa kati oyasaamirirani yakamulaliwo. Kati Katonda akiraze okubatiza amazzi ameka? Abatiza ne gobatiza bonna bakola batya? Bakka mu mazzi. Batuuka munda n'amubatiza. Kati waliwo ekigambo ekyetaaga okunnyonnyola. Waliwo ekigambo ekyetaaga okunnyonnyola. Baluumi 6 Baluumi 6 olunyiriri olwokusatu paka ku lw'omukaaga. Oba temumanyi nga ffe ffenna? Kati muwulirize, oba temumanyi nga ffe ffenna? Oba temumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa kuyingira mu kufa kwe? Wait a minute. Yesu yafa? Yesu yafa. Temumanyi nti ababatizibwa naffe twafa ku kibi? Kyova olaba bakubuuza eri ababuuzebuuze weeganye sitaani ebikolwa bye byonna. Twetaaga okufa ku kibi, okwegaana ekibi. Bwe tumala okwegaana ne tufa ku kibi ne tugenda tuziikibwa. Genda maaso. Kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa. Ne tuziikibwa. Ekitegeeza omuntu agenda mu ggulu aziikwa mu ntaana etali ya ttaka wabula ey'amazzi. Komyayo ekifaananyi kyange wano. Agenda mu ntaana ng'abatizibwa, akwatibwa, n'aziikibwa, n'aggweerayo. Kubanga Yesu bwe yafa yaziikibwa. Singa baliziika omuntu n'ataggweera mu ntaana, embwa ziri musikayo n'embizi ziri musikayo. Omuntu yenna afudde bamuziika n'aggweerayo. Entaana eyo gy'aziikwamu eyo yaki? Y'amazzi. Twaziikibwa ffenna abaabatizibwa. Mbadde nsubira amiina esingako. Amiina. Ekintu kino kitunuulira ebintu bibiri kambyogerere wano olw'ekiseera. Okubatiza kitegeeza okuziikibwa nga tuziika omuntu ow'edda. Ate okuvaayo kitegeeza okuzuukira mulamu wa Mukama waffe Yesu Kristo. Haleluya. Okuziikibwa mu mazzi, okubatiza era kitegeeza okuzaalibwa mulundi ogwokubiri. Kye baagambye Nikodemu, bw'oba ozaala tozaalako mutwe. Omusajja n'amala ava mu ddwaliro ng'ali ku ddwaliro n'atandika okuba amiina amiina, omukazi wange azadde. Ne tumubuuza nti mwana ki? Nti yakafulumyako mutwe. Okwata bukwasi otwala butabika, tuli mu nnyumiza ebiriddirira. Tebazaalako mutwe. Alina kubanga omwana yenna akoze atya. Kaakati nafa n'okuzaalibwa mulundi ogwokubiri tuyingira mu lubuto. N'olubuto lwaki? Lw'amazzi. Era ng'omuntu bw'azaalibwa n'azaalibwa n'avaayo. Haleluya.
bameka abayita mu experience eyo abatizibwa abeera mu ntaana. Wasomye Baluumi meka? 6. Soma ne Bakolosaayi 2:12. Bakolosaayi 2:12. Bakolosaayi 2:12 agambye bw'ati, bwe mwaziikirwa awamu naye mu kubatizibwa. Okubatiza kitegeeza kuziikibwa. Genda maaso. Era kwe mwazuukiriramu olw'okukkiriza okukola kwa Katonda eyamuzuukiza. Kansomeko nange wano mu Vanjiriya. Roma 6. Nja kusalako mangu ngende ku Lwokusatu. Timumanyi nga ffeffe n'ababatizibwa mu Yesu Kristo twabatizibwa na kufa kwe? Ndaba mu batisimu twaziikibwa wamu naye mu kufa. Era nga Kristo bwe yazuukira mu bafu olw'ekitiibwa kya paati, naffe tuyise obulamu obujja ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Okubatiza tuyingira mu kufa kwa Kristo. Era eyawandika footnote wano mugezi nnyo w'Evanjiri Mwagala yagamba bw'ati, ebyo biva mu ngeri ey'okubatiza. Omuntu yenna bamunyikanga mu mazzi kyafaananyizibwanga ddala bulungi okuzuukibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Omuntu abatizibwa agenda yennyini n'asimba layini n'agenda mu mazzi ameka? Amangi. Abatiza ne gwe babatiza ne bakakola batya? Ne bagakkamu. Bwe bayingiramu nalabayo akafaananyi kali mu Bayibuli emu enjiyeyiye ng'ate bwe bagenda mu mazzi, ate bw'amala omutuusa mu mazzi ate n'agayoola bw'ati n'agamuyiwako, n'agayoola n'agamuyiwako, ate olwo bayingirirayo ki? Bw'oyingira mu mazzi n'okama nti mpaddeyo obulamu bwange, Yesu yafa ku kibi, naawe ne bakutwala n'ofa n'oziikibwa mu ntaana ey'amazzi. Amiina. N'ozuukira Mukama waffe Yesu Kristo. Era oluvaayo bw'ote eddoboozi ne ligamba litya? Ono mwana wange gwe njagala ennyo era gwe nkola ki? Gwe nsanyukira. Biruma bw'oba tebabifuna bambi. Manyi bikulumye kaakati nange byannumako. Oteekwa okutegeera ekigambo ekyo kikulu nnyo, kikulu nnyo. Oluvannyuma bombi bavaayo, ekitegeeza tuzaalibwa mu ngeri eyo. Okunnyika mu mazzi kwe kwokka okulaga real meaning ey'okubatiza, kubanga kulaga okufa kwa Yesu, okuziikibwa n'okuzuukira. Njagala kati mu kaseera kano okuba waamu oli yaŋŋambye somako ne mu birala. Oba yabadde ayagala nnyo lwaki ebirala? Kandabe oba ninamu ebirala. Nawe oyina? Jangu osome, kale jangu olage. Kati ebirala bye bino, kano kalagaano ke bayita akalagaano akapya. Naye akakolebwa abantu bakya baakakola kano. Njagala osooka osoma baakakola. Kali ludda, soma tuwulire. Endagaano empya eno egamba etya? Ekyusiddwa mu Luganda abagoberezi ba Kristo, abakatoliki, abaprotestante n'abatodokisi nga bakolaganira wamu. Agamba atya? Enkolagano ey'engeri eno yatandika dda mu nsi nnyingi. Genda mu kiri kye twagala. Okunyonyola ku bigambo ebimu ku peegi 228. Agamba atya? Nsoma okubatiza. Agamba nti okubatiza kigambo kya Luyonaani. Abange ekigambo okubatiza si kya Luganda, kya luki? Kya Luyonaani. Abayonaani muwanike, Abayonaani muwanike tulabe. Bano ba Buganda, ba Uganda. Kigambo kya luki? Kigambo kya Luyonaani. Genda maaso. Abangi kye baalekawo nga tebakikyusizza mu nnimi zaabwe. Amakulu gaakyo kunyika, kunaaza. Werekerera.
ekigambo kyetukozesa nti nabatizibwa si kya Luganda, kya luki, kya Luyonaani. kitegeeza ki? Kunnyika, kyekyo kunaaza. Kunnyika kyokolawo evanjiri akugambye nti kifaanana ddala bulungi okufa, okuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekigambo baptism, that's a Greek, mu Luyonaani bw'aba kyogera baptizo kitegeeza to dip, to immerse, kwe kunnyika mu mazzi. Ekigambo kubatiza tekitegeezangako sprinkling oba pouring oba okikyusiza. Ekigambo kubatiza kitegeeza kukola kibanaaye, kunnyika. kitegeeza kunnyika, kitegeeza kunnyikira ddala mu mazzi. Njagala okusomerayo wano katono nnyo, saagala kukulumya nnyo bambi saagala kukulumya, naye njagala kukuyamba. Kino ekitabo bakiyita bati? Ekitabo ekyokusaba kw'abantu bonna. Ku mutwe oguyitibwa kubatiza agamba omwana ono mumutuuma erinnya, n'amutuuma nga bwe boogedde, n'amuyiwako amazzi ku byenyi oba n'amunnyika mu mazzi bulungi nga yeegendereza, oba nga bamutegeezezza ng'anaagayinza bulungi. Kati ono esayansi omuyiiyi, omwana ono mutuuma erinnya. sayansi omuyiiyi yagamba nti bw'aba taagasobole bambi muyiweeko. Ekyo tekirina we kisangibwa mu Bayibuli. Bayibuli eyogera ekigambo kitya kimu nti okubatiza kyaluki, kya Luyonaani. Awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira, abanga ayuzeya, awo olwatuuka ng'owooluganda otulabira. saagenda wala nga ngenda wano Rwanda myaka mingi eyadde, lwa 1990 entalo zakagwa, nga ngenda mu hoteri tulya mmere, ng'omuwala saafi nga gyambuuza ekibuuzo ekyansanyusa ne leero nkyakiyogera ku bano bannange bakimanyi nkyogera bulijjo. Kyava ajja saafi nga naŋŋamba sebo tukuwe fanta ki? Ne mugamba ogambye eki? Nanga tukuwe fanta ki? Mba nkyamagaladde munange nampama nga eno kitegeeza soda. Kyeva mugamba nti mpa fanta Pepsi. Mpa fanta Pepsi. Lwentegeera nti wali abaali basaavinga oba kyaggwanga lyonna obaawo ekigambo fanta kitegeeza ki? Soda. Kize mu lulimi lwo. Wano mu Uganda ekigambo seero kitegeeza kyuma ekisunda amafuta. Omuntu agamba nviramu awo ku seero naye nga ddala amulaba Caltex oba toto, nga ddala amulaba toto. Omuntu ayinza okugamba nti abange ku kyalo waffe twafunye omukisa gundi yaleese seero, naye nga ddala seero tegize eki? Wano seero kyategeeza maki? Mafuta, ekyuma ekisonda amafuta. Osanga omusikale ku luguudo n'agamba mi nataka chai, n'ojjayo fulasika bw'agikukubanga guliba gukusinze. Otekwa kiza mu Luganda chai ku road block kitegeeza ki? Sente. Ono kyagamba ekintu kijja mu lulimi lwe bakyogereddemu luzze mu original. Okubatiza kya Luyonaani kitegeeza kukola ki? Kunnyika, kunaaza. Yesu kyava akikola abantu basobole okukiraba. Lwaki nno amaanyi agoweereraako? Bassebo ne banyabo, kyova laba nti Bayibuli tekkirizanga nako ti omwana omuto abatizibwa. Tekirina, tekiwandiikiddwa nakatono. Bayibuli egandi muleke abaana bato bakole ki? Bajje gye ndi so temubagaana. N'abasabira. Okuwambatira n'okusaba byaki? Bya njawulo. Okubatiza, okuwambatira n'okunnyika byaki? Bya njawulo. Bya njawulo. Bassebo njagala okubategeeza Bayibuli eri very clear. N'abategeeza wano Bayibuli twasoma ekigambo kyagambye kitya? Toyongera
ngako ate totoolangako tokolanga ki toyongerangako ate totoolangako omuntu bw'alyongerako katonda alyongerako ebibonyoobonyo olisalako katonda alisalako omugabo gwo ku muti ogw'obulamu. Tuyinza okumala wano ebiseera byonna tosobola kukinyonyola kusingaka. Yesu ekyamujja mu ggulu kwe kutulaga. Waliwo engeri nyingi ezireeteddwa kuyiwako, kumansira, kuyita mu muliro. babirina basobola nobibalagaawo ebyo bena babita kubatiza. Ennaku ezo nabayo omusajja ku kavidiyo abatiza mu mwenge, badira abaana ne babateeka mwenge, namutekamu ogwakitafu, namutekamu ogw'omwana, namutekamu ogw'omwoyo mutukuvu. Ebyo byonna byakuyiiya eyo newama wuuyo omusajja wuuyo amulesi mbadde simanyi nti anamuleeta baba akasajja katu baba. Bayibuli egamba bweti Befeso 4:5 Befeso 4:5 agamba Mukama waffe omu okukkiriza kumu ate okubatiza kumu. Ezo zonna engeri z'obadde olaba si kubatiza. Ezimu zizze kufera bufezi. Waliwo kasitoleke nawulidde obutuufu bwako nange nkewuunya awo lwatuuka ng'oluganda otulabira ng'omusajja agenda wa dokita yakozesa Lungereza naye ng'ate talumanyi nnyo. Manyi eri abatamu aboogeza ennimi ze batamanyi. Kyava agamba dokita nemunange ekindesa I want to be castrated. Dokita n'amugamba nti what is it? I want to be castrated. Namugamba are you talking about castration or circumcision? Namugamba sebo ntegeera kyenjogera I want castration. Mbunga bamuwa form eza castration nti yatawaana kusomamu n'asayininga nga bamutwala mu theatre. He was castrated. Bwamala castration ngaddayo ka asanga bavubuka banne nga bano abagamba nze munnange mwebale kunsabira nze mpedde. Ne bamugamba owedde ki? Have been castrated. Ne bamugamba castration oba circumcision. Nti castration bwe bamubuuza kyava abuuza byawukana. Ne bamugamba nti situula wansi wakoze ki ku bino? Castration bajjiramu ddala ensigo zonna ne ziviiramu ddala pepepe emirembe naki n'emirembe. Circumcision bajjako kikuta ku bibiri bakoze eki nakati wowe nfudde ensigo bazitutte nti kati abantu bangi wa castrated instead of being circumcised. What am I saying? Bw'obanga tewanyikibwa okyayina olutalo gw'okuddayo kurikino ogenda onyikibwe mu mazzi ameka amangi ekiraga okufa okuziikibwa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Pawulo agamba nti Katonda waffe ali atya? Ali omu. Okukkiriza kuli kutya? Kuli kumu. N'okubatiza kuli kutya? Kuli kumu. Kuteekwa kubeera okwo. Omusajja omu yawandika mu atika emu era twagigula tupapa. Yawandiika Jesus committed one sin. Abantu ne bagula manya bamawulire baagala nnyo okutunda obutabo bwabwe naki n'agamba nti Yesu ekibi kyeyakola is to be baptized, yet baptism is for sinners. Yeeyingiza mu babi bali bababatiza beenenya. Yesu teyalina kibi, yagenda atya mu mazzi ne bamunyika ng'ate teyali mwonoonyi. Bw'amala okukola background eyo ate enyini neyekyusa n'agamba that was not a sin. Yesu ekyamutwala okunyikibwa yali ayigiriza abantu aboonoonyi kyebasaanidde okukola. Amiina. Yatwala omubiri gwaffe, yatwala obunafu bwaffe. Yesu bwe yali ku nsi kuno ebintu bino tojja kubisobola kubyawula. Yali Katonda ddala naye ate njagala kutegeeza yali muntu ddala. Amiina.
kati mu buntu yali ayigiriza nti abantu bonna bateekwa okunyikibwa ludawa mazzi amangi as long as oli muntu ekyo kyagamba Nikodemu bw'oba oli muntu oteekwa oli erosi oli aradisi oli onarebo minisita oli ani oli mukungu okolawa bakufukamirira bakuvunamira when it comes to kugenda mu ggulu olina kukola kituufu. Katonda tagenda kukka wansi olw'okubanga oli wa kitiibwa. Katonda tagenda kukyusa nteekateeka ye kubanga oli mugagga e Masaka oba awala wonna w'obeera. Katonda tagenda kukka wansi kubanga oli mukambwe ennyo kubanga olina emmundu kubanga gw'okuba omuzinga. Tusinza Katonda asinga ebyo byo. Yagambye akkiriza alina kubatizibwa. Amina. Era tegeeza abantu abali wano eggulu liri mu maaso go dembere okusalawo ogenda mugendo bogenda mu ggulu dembere naye Katonda yagamba malonda obulamu nze kyenjagala. Basebo ne banyawo enkola zino zonna endala setagana kuzimalirako maanyi gange setagana kuzinyonyola. Waliwo omusango singa sinyikibwa Mako 16:16 waliwo omusango singa kigaana Mako 16:16 agamba akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Gumaze damu akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza omusango guli musinga. Ekibuuzo waliwo omusango singa sibatizibwa ansa ye. Era tambula ng'omanyi nti oli gulyokere tambula ng'omanyi. Mu Luka essuula 7 olunya olw'29 n'olw'3 nja kusoma mukalo akakyusa akajja sebo kanze nsome. Agamba bw'ati abasolooza b'omusolo n'abantu abalala bonna baawulira ekigambo kya Yowanne. Amina. Bakkiriza nti Katonda kyabategekedde kyekituufu. Tugamba tutya? Amina. Ne babatizibwa Yowanne. Amina. Wulira verse 30. Kyokka Abafalisaayo n'abanyonyozi b'amateeka bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa. Bakola batya? Bejja ku nteekateeka ya Katonda ne bagaana okubatizibwa. Bw'ogaana okubatizibwa oba wejje ku nteekateeka ya Katonda awo lwatuuka. Ng'owooluganda otulabira. Nali mu ofiisi yange nga ndi musomesa ne tusindika abaana bano ne ssente za Piero E mu primary school. Ng'abaana bazzeeyo ne baleeta ssente. Omuzadde omu najja nga mukambwe ennyo n'aŋŋamba ssebo mukulu essomero, omwana wange omugoba otya mu ssomero mu ssaawa eno? Ne mugamba yawulawo okugoba n'okunona ssente. Tetwamugobye twamusindise kunona ssente ate si zaffe za bibuuzo. N'aŋŋamba omukulu w'essomero, omanja saasasula school fees wasasula, talina bitabo alina, talina kalaamu alina, talina geometry set agirina, talina uniform agirina. Sijja kusasula ezo sente za bibuuzo. Ne mugamba sente z'ebibuuzo si zaffe, za kibitongole ekitegeka ebibuuzo yo gavumenti. Bw'otozisasula aba tajja kukola. N'agamba nkulayirira sijja kuzisasula, kasa namugulira ebirala, tomanja gwenge essomero lyo. N'afuluma nga mukamu ekinkanidde awo n'atuula ebibuuzo teyabikutuula. Ansi egamba yejja yekka ku nteekateeka ya UNEB omwana we n'atakola bibuuzo olw'akasunguyira.
gwe kati wejja ku nteekateeka y'okgenda mu ggulu agambye nti bano abafuzi olowoozawo bejja ku nteekateeka ya Katonda gwe wejjako lwa mukazi wo, wejjako lwa musajja, wejjako lwa lubaale, wejjako lwa abantu bajja kusekerera, wejjako abantu bajja kuvumirira, wejjako lwaki wejja ku nteekateeka ya Katonda? Katonda ategese enteekateeka ennungi. Bameka bagamba kabulingani nze nja kubeera ku nteekateeka ya Katonda. Nze siva ku nteekateeka ya Katonda kubanga era after all ne bw'onoojeddako ogenda kuteekwa ebeera wa. Kati okubatiza kuŋŋaana kubeera ku pulaneti eno. Gwe ne bwongoba makaago ne bwongoba ku mulimu gwo ongobye mu ggulu amakaago ggulu. Bassebo ne bannyaba abantu ba Katonda, njagala kubategeeza mwenna abali wano olwaleero nti omusango weeguli wejja kujja ku nteekateeka ya Katonda. Bantu ki ababatizibwa? Bino byensembyayo. Number 1 Maako 16:16 luddemu. agamba nti akkiriza n'abatizibwa kkiriza alirokoka. kasitokkiriza baliwo wano abakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo kye kyokulabirako kyaffe. Yesu Kristo ge maanyi gaffe. Yakobo 4:17 lusome. Yakobo 4:17 agamba bw'ati. agambe 4:17 kale amanyi okukola obulungi n'atakola kyekibi eri oyo. Amanyi okukola obuki? obulungi. Ategedde nti okubatiza kwakunnyika n'agaana. Kyekibi. That is sin already written on you. Omanyi Ebrania 3:15 mpaka 19 agambye bw'ati. agambe 3:15 nga bwe kyayogerwa nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Tokakanyala abange bw'owulira eddoboozi lino likuyita Katonda nga akwegayirira akuwangaza nakwa n'omukisa ne baleeta olukuŋŋaana luno nga luyamba ggwe. Katonda akuyita akuwadde omukisa. This is an opportunity. Tokakanyala nze ndi ninja, nze nalemerawo, nze nalimbuze ku Katonda. Abana mwebale kunsabira na Katonda bambatiza. Katonda leka kweyagalayagala nga weeyagala nti oli ninja. Tokakanyaza mutima gwo. Wamazeyo lunyiri? Kale bw'oba wamazeyo. Yuda 5 agambye bw'ati. Naye njagala okubajjukiza newankubadde nga byonna mwabimanya omulundi gumu nga Mukama bwe yamala okulokola abantu mu nsi ey'Emisiri, oluvannyuma n'azikiriza abatakkiriza. Exactly. N'azikiriza abakigaana be batakkiriza. Soma Bikola 2:16 olw'ekumi lugambye nti kale kaakano ekikulwisa ki? Golokoka obatizibwe onaaze ebibi byo nga weegayirira erinnya lye. Haleluya. Njagala kuyita abo bonna ababatizibwa nga munyiikibwa mwemuba musooka okuyimirira. Kakakasa nti wanyiikibwa yimirira. Mwekubireko amiina. Amiina. Omulala yenna ayagala naye okunyiikibwa wanika ku mukono ngulabeko. Tonyiikibwanga naye. Amiina. Jangu wano nkusabire.
golokoka lunyirwagambe golokoka tonyikibwanga amina tonyikibwanga amina bakukolako kirala amina bakukolako kirala kya amina Mujeri Yesu temulwawo tutemofe wano lero fena tuindo kusembera alamatuje ye atwagala twagala baje abajja wano be bakkirizibwa okutambula nga bajja
Tugenda kusaba musirikirire. Tugenda kusaba. Katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna weebale oyogedde gye tuli. Yesu waleka eggulu n'ojja ku nsi kuno tulokolebwe. Waka wansi wayambala omubiri gwaffe wabatizibwa n'otusetingira kye tuteekeddwa okukola gutusinze bwe twakola ekirala. Naye oli Katonda asonyiwa ebyayita, tusonyiwa ebyatusobako. Ffenna abayimiridde eyo twagala okutambula okutuuka mu bakabaka b'omu ggulu. Eriyo abali wakati kiwonvu ekyokumalirira, eriyo abatidde, eriyo abanyiize. Kuba ne Nayamani bwe bamugamba ogenda okwennyika mu kidiba, yatuuka ekiseera neyeekadanga nekyanga naga ndi kanzire yeeka. Kiddira eri omuntu okuwulira obubaka buno nanyiika bunyiizi, kubanga obubaka buno buyamba ye okumusumulula atuuke mu bakabaka obw'omu ggulu. Tewali ngeri muntu ono gyanaatuuka mu ggulu nga tayise mu nteekateeka gye wateekawo. Ogambye omuntu bw'atazaalibwa n'amazzi namwoyo tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Njagala kwebaza olw'ababuulizi bano bonna bwe waleeta mu kitundu kino, olw'ensimbi zonna ezikozesebwa mu kitundu kino, nga tugezaako kyonna ekisoboka okulaba nga abantu bazaalibwa omulundi ogwokubiri. Twagala okwebaza olw'abaana abazze wano mu maaso abagamba nti tebabadde bwe batyo naye bewaddeyo olunaku lwaleero. Naffe twagala oba kukwasa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, obawandiike butereevu mu kitabo eky'omuggulu. Bayinza okuba badde batambula bubi, bayinza okuba badde n'ebizibu byabwe, neeno essaawa ey'okubambulula, essaawa ey'okubasanazaako ebitali bya butuukirivu, essaawa ey'okubawa peegi empya, essaawa ey'okubeeraga mu birooto n'embulamu bwa bulijjo, mu byenfuna yaabwe ne mu maka gaabwe ne mu masomero gaabwe gye basomera ne mu bazadde baabwe, otekewo enteekateeka ey'amaanyi. Eriyo abantu abali wano mu kusaba kuno olwaleero naye nga bazze balwadde bamaze genyiganyiga ne bajja babeere mu kusaba kuno. Nkwegayiridde buli yazze wano ng'akaabakaaba kaddeyo ng'afunye emirembe. Bwe yatambulanga ng'ositula abantu bwebagamba badde yeeka nga bawonye, okkiza kwabe nga kubavumudde, gumula omuddu woyo n'omuzaana we alina ekimuluma era ekimukaabya. Eriyo ebibaluma abantu nga biri mu mitima gyabwe. Nkwegayiridde anyigirizibwa, asoomozebwa, awalanibwa, abanjibwa, byonna ebyo bimugaana okufuna emirembe. Abamu batulina wano naye nga tatereddeewo olw'ebyeraliikirireka ba mu mabanja ba mu ngeri endala. Naye ssebo ekiseera kino kya kusisinkana. Yimiriza amabanja gaffe, yimiriza ebitweraliikiriza, tereeza amaka gaffe, abatazaala abazaale, abali mu maka galina ennaku gijjeemu, katufune emirembe. Waakiri ebirala byonna oba byali byagaana, eno wiiki ebeereyo okubasumulula. Nkwegayiridde Mukama, omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gumamire ekifo kino, gumamire abantu bano gye basula ne gye bakolera ne gye basomera. Nkwegayiridde weerage mu ofiisi zaffe. Ensi ng'egezaako okukola ebyeddogo n'okukola ebirala byonna okubisindiikiriza ku bantu bano, Mukama bawangulire. Muddu wagamba nti wakana n'abo abawakana naffe, lwana n'abo abalwana naffe. Kwata engabo n'akagabo oyimirire okutuyamba. Ate tegeeza emmeme z'abantu bano tinze mulokozi wammwe. Weebala oyogedde gye tuli Mukama, weebalire ddala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.